bwe mwalaba wiiki ewedde tujjanga kubeera n'okwogera okw'enjawulo kuba oba mujjukira tukoze team consultation emabega buli tiimu yonna tubadde tugenda tufuna meeting ebimu ku bintu ebibadde bitugambibwa ng'abakulembeze tukole bino na bino ekyo kye kimu ku bintu buli tiimu kye yasaba nti tubeerenga n'okwogera okw'enjawulo bwe tubaayo n'okusaba tusobole okutuzzaamu amaanyi n'okutusomesa ate n'abakristaayo baffe abalina businesses ez'enjawulo ze bakola oba abalina emirimu egy'enjawulo gye bakola basobole okujja batubuulire ku bye bakola naffe tubiwagire oli bw'aba nga azze n'atuwa ttoku nga ya bizinesi tugiteekewo tugirage ate tugiwagire ng'abakristaayo kale ku sande y'olwaleero tulina okwogera okw'enjawulo okuva eri omu ku ffe era mujja kuba mulaba wano nga naakavaawo mwami taata wange Richard Walusimbi agenda kujja ayogereko gye tuli ku alternative medicine and long health. So tumanyeeko n'ebirala nti bw'oba nga tebakukubye bukubi mpiso na makerenda kiki ekirala ekisobola okuyamba okubeerawo. Ajja kuba nga atubuulira ebisingawo ku ebyo. Ate Sande eri eriddako ey'amakko tiimu makko gyegenda okukulembera Sande esooka mu March. Tugenda kubeera n'okwogera okutusomesa abavuzi abali wano n'abaagala okuvuga ne be bavuga mu bbaasi n'ababavuga mwenna mulina okumanya amateeka g'enguudo kale highway code yakyuse. Tugenda kufuna omusomo ogutusomesa tuwonye tutya okugwa mu nsobi oba okusuulibwa mu nsobi nga bakuvuga. So tugenda kufuna omusomo ogukwata ku ngeri highway code gye yakyuse by none other than mwami mmotoka wano ng'atusomesa. Era omusomo ogwo tugwesunze nnyo kubanga nze mbadde nfutuula mu mmotoka z'abantu bangi ne mbalaba ng'ab'obugaali tebabalabawo naye kakati mulindeeko mugenda kuwulira ebisingawo. Kati nsaba kubaagaliza akawungeezi akasigaddeyo akalungi ffenna tugende mu hall okunywa kacaayi naye nga tetunnagenda tugenda kusooka kuwuliriza tooko ya mwami Walusimbi eya alternative medicine. Ssebo mwami Walusimbi. Bannange mwenna abazze wano nsanyuse okubalaba. Nasabiddwa okwogera ku alternative medicine oba complementary medicine. Nja kwogera mu nnimi bbiri, nja kwogera mu Luzungu ne mu Luganda kubanga ebigambo ebimu biri mu Luzungu mutujja obitegeerera bulungi ate ngezeeko okubinnyonnyola mu Luganda. Complementary nsooke kunnyonnyola ekigambo medicine kye kitegeeza. What is the meaning of the word medicine? Mu bitabo ebyokusoma bagamba nti medicine ekigambo kivaamu ebigambo nga bisatu. Ekisooka any drug or remedy. Eddagala oba olifunye mu ddwaliro oba remedy nga bagikoledde wabweru wa ddwaliro, it is a medicine. Ekitegeeza ekyokubiri is the art and science of diagnosis, treatment, and maintaining of health. Kwega ebintu bye bakuwa nga amini obusobozi okuba nti osobola okukozesa ebijanjaba n'omanya endwadde y'omuntu n'omufunira n'eddagala erisobola okumuwonya n'okukuuma obulamu bwe nga buki nga bulungi. That is all medicine. Gundi eyokusatu egamba nti medicine is the non-surgical treatment of disease. Okujjanjaba endwadde zonna ng'omuntu tomutaddeko kaso buli ngeri yonna gy'omujjanjabamu oba omuwaaki medicine. Kale ze meaning ssatu eziva mu kigambo medicine. Kati mu medicine mulimu branches nyingi. Waliwo clinical medicine owa mu ddwaliro, waliwo behavioral medicine ow'ebutabika oba ow'abakansala oba ow'abazadde
waliwo aviation medicine gwe bakozesa ku abo abayise mu bbanga waggulu ne balwala n'avaayo mu nnyonyi nga ddala mulwadde kuba yabadde mu nnyonyi. Waliwo ayurvedic medicine ow'abayindi. Abayindi balina enzijanjaba yaabwe eno basinga kukozesa herbs. Eyo nayo enzijanjaba weeri. Ne wabeerawo alternative medicine oba complementary medicine. Kati ono mugazi nnyo atwaliramu okumanya ekireese obulwadde, n'atwaliramu engeri y'okukijjanjabamu, ate n'anoonya n'engeri y'okupreventinga obulwadde obwo okukomawo. Kati ayawukana ku nzijanjaba ey'omu ddwaliro gye tuyita conventional medicine. Kati medicine ono wa alternative medicine yeekuubira nnyo ku muntu yenna nga bw'ali okuva ku kigere okutuuka ku mutwe. Ebimuli munda byalya, byafulumya, byakuuma mu mubiri n'ebyakuuma mu mubiri oluusi ng'ate bijja mmuteganya. Kati alternative medicine ono alaba engeri gy'asobola okubijjamu nga takozesezza ddagala lino eryaki ery'omu ddwaliro, ensonga gy'azibawo oluvannyuma. Alternative medicine focuses on the energy of the body and its influence on health and disease. Asanya essira ku maanyi g'omubiri ne influence gye galina ku bulamu bwo oba ku ndwadde. Katugambe nti nga bwe tugenda tukula tufuna ebirwadde ebimu ne bitandika okujja n'olaba nti oba pressure erinnya, amagulu gakuluma, omutwe guba gukuluma buli kaseera, ne weebuza lwaki guba gunnuma. Kati ogenda okulaba nga gy'okoma okukula n'ebirwadde bino ebirala gye bikoma okukola ki? Gye bikoma okujja. Lwaki? Njagala tuve wano ng'ekyo tukitegeeredde ddala bulungi. Complementary medicine oba alternative medicine focuses on the healing power of nature and mobilization of the body's own resources to heal itself and treatment of underlying causes. Kati bwe tugenda tukula emibiri gyaffe amaanyi gagenda gakola ki? Gakendeera. N'engeri omubiri gye gukolamu nagwo gugenda gukendeera amaanyi oba. Kakati mu engeri y'omubiri gye gukola okusigaza ebyo bye tulya bye twetaaga n'okugyamu bye tuteetaaga, nayo sisitemu eyo etandika okukola ki? Okuba nti eyeba. Kati n'otandika okufuna ebintu ebirwadde by'ototegeera naye nga maanyi ga mubiri ge gakola ki? Ge gagenze gakendeera, ate nga oyongera okuba nti olya oteekamu mu mubiri ebintu bingi, ebimu n'oba nti obyetaaga obikozesa, ate ebimu ne bikufuukira tabbu mu mubiri. Waliwo oluusi okukontana makkati ga alternative medicine ono atali wa ddwaliro ne conventional medicine ow'omu ddwaliro. Kubanga eddwaliro lirimu ensonga y'okukola ki? Akasente. Kaakati ne baba oluusi bamanyi eddagala ettuufu eriyinza okukuwonya nga lyangu. N'eddwaliro liyinza okusalawo okukuwa eddagala eryo lye banaafunamu akasente akakola ki? Akawera. Kati gwe n'otofuna ekyo ky'obadde onoonya kyennyini naye nga bo bamaze okufuna akasente ke babadde bakola ki? Banoonya. Eyo y'emu ku njawulo ennene nnyo eriwo mu makkati ga complementary medicine. Kati basayintisiti oba abasawo bennyini basalawo nti tukozese eddagala bwe riti. Ono tumukuumire ku ddagala okumala ebbanga nga ffe bwe tukuŋŋaanya ki? Ssente. Oba gw'ozisasula oba gavumenti yezisasula naye bo ssente zino baba bakola ki? Bazifuna. So kugamba mu kujjanjaba okuli mu ddwaliro ensonga ya ssente nkulu nnyo actually n'okusinga omulwadde gwe wennyini. Nja kubawa example. Omutwe guno guyinza okuluma
dokita agamba tugenda okula spirit noddamu enkya ne gukuluma nga dokita agagenda ogula ki aspirin noluddamu luli ne gukuluma genda ogula neurofen kugamba n'obeera ng'oli actually musibe wa system nti buli kaseera ovaamu ssente n'ogenda ogula eddagala liri naye nga kyo ekikulumisa omutwe tekivuddeyo naye kati fe abajjanjabisa enkola eya alternative medicine tunoonya ensonga lwaki omutwe ogwo teguwona lwaki omutwe ogwo gukomawo buli kaseera ne guba nga gukola ki nga gukuluma example eyokubiri gye ngenda okubawa ya diabetes sukaali mukimanyi nti kumpi ensi yonna kati ndwadde ya sukaali lwaki tewaliwo ngeri gye tuyinza kufunamu ngeri gye tuba nti tukiwonya omulundi gumu sukaali yonna aba nga avuddewo nti abantu tebalwala sukaali naye bw'ogenda mu ddwaliro bwe bakola nti okoze nga batandika kukuba insulini buli kaseera oba bw'oba nga oli ku type A oba kukuteeka ku makerenda agana kukuumira awo buli kaseera nga okola ki naye ng'ate actually bw'oba nga okozeseza ffe bye tukozesa alternative medicine ngenda babuulira osobola okuwonera ddala diabetes bw'oba okikoze okumala ebbanga n'otereeza ebyo mu mubiri ebyavaako gwe okubeera nti ofuna diabetes. Example eyokusatu gye ngenda okubawa ye edema mu lulimi olw'ekisawo mu lulimi oluganda kwe kuzimba amagulu olukulamu bw'oti nti munaye ndi wano amagulu ganzimba buli kaseera buli lwentambulako ngenda okukomawo nga amagulu gakoze ki ganzimbye lwaki oba ozimba amagulu buli kaseera kakati no zezo example esatu ze nalonzeewo kuba zikwata ku buli muntu zenja okukozesa okubannyonnyola kiki ekivaako ensonga zino kakati tulya buli kintu fe omulimu gwaffe kumumakinga sure nti tulina kyekoze ekiti gye tulidde buli woolaga n'ogaa nti akandiyo akayembe nsobole okuwoomerwa ebinyeebwa byange olugira n'ogaa nti bampeeyo kasufu nsobole okulya omwogo wange olugira n'ogaa nti bampeeyo akamonda awo nsobole okukola ki okuwoomerwa cyayi wange byonna n'obyeteekamu kale tuli continuously nga tukola ki naye ng'ebintu ebisinga bye tulya tetubyetaaga bode zaffe tezibyetaaga tujjamu bye twetaaga weewaawo naye ate tutwaliramu n'ebyo byennyini bye tutakola ki bye tuteetaaga kati ne tubadde system ebifulumya bye tuteetaaze naye ate ne wabaawo ebyo ebikyamu ne bisobola okuyingira mibiri gyaffe ne biryoka bitandika okuzanyira mibiri gyaffe ne bikola havoc example na ekisinga obukulu ddala kati ekisinga otuteganya mu nsi yonna kati ye cholesterol ge masavu waliwo amasavu amalungi good cholesterol ge twetaaga mu mubiri agatuwa amaanyi naye ate ne wabeerawo amasavu amabi bad cholesterol ago go ge gasinza otuleetera obuzibu kanzereyo ku ndwadde esatu ze nababuuliddeko diabetes cholesterol omubi agenda n'ayitamu n'ayingira mu sisitimu y'omusaayi gwaffe n'atambula mu mubiri n'agenda atuula mu pancreas mu lulimi oluganda ke kataago akataago kano ke kakola insulini alwanyisa carbohydrates ze tulya oba glucose mu mubiri oba okumukendeeza oba okumwambusa kakati cells ze zino ezikola insulini ono cholesterol ono bw'azituulako n'aba ng'azibisse n'emisuwa egigendako ng'agizibikidde n'oba nti tosobola kufuna byetaagisa pancreas yo kukola insulini tofuna oxygeni tofuna nutrients zonna ezetaagisa body yennyini okukola ki insulini kati bw'oba nga azibikiddeko katono ng'okyasobola okukola ebu insulini obutono nti ono yalwadde type 2 diabetes naye webanga pancreas yonna ezibikiddeko getudde mu masavu agamabi cholesterol omubi n'olekera okukola ki okukola insulini kati oba olina okuba nti olina okufuna insulini okuva awalala balina okukuba insulini buli lunaku
Kaakati mu ddwaliro abo basanyuka nnyo ne bagala tufunyeyo omuntu waffe tujja muguza insulin paka lwalikola ki lwalifa. Naye kaakati ffe abakozesa alternative medicine tumanyi nti cholesterol ono wadde ffe tusobola mu digestinga, naye plants zino oba ebimera birina enzymes ezisobola ku digestinga cholesterol omubi. Ffe Katonda zaataatuwa ze tutalina mibiri gyaffe. Kale kaakati tuzijja mu plant omwo naddala mu nsigo ne Katonda yazitereka mu ngeri ya oil, azikumira mu oil n'ebirala. Kati ne tuzijjamu ne tuziteeka oba mu kipo oba muki. Kati gwe bw'ozikozesa ne zituuka mu pancreas yo ne ziginaazaako cholesterol yo yenna, laba bweddamu okukola ki? Okukola insulin owaayo. Ogenda okuwulira nti omuntu abadde yeekuba empiso akola insulin owe takyetaaga ki? Takyetaaga kumukuba mpiso. Kubanga pancreas yo ogikiriinize, ozzeemu okugiwa nutrients n'oxygen amala, etandise ezzeemu okukola insulin owaayo. Katonda yakola pancreas eyo ng'ekola omulimu ogwo, pancreatic cells okukola insulin, teri kirala. Kati bwe ziddamu amaanyi ne zifuna emmere ne zifuna oxygen ne zivaako biri ebisaba ebibadde bisikwatidde obutakola, ne ziddamu ne zikola ki? Ne zikola insulin. Nayogeddeko ku kyokubiri, amagulu agazimba. Example, kati omutima gwaffe gwe gukuba omusaayi, lymph n'ebirala byonna ebitambula mu mubiri, gwe gutambuza buli kintu kyonna mu mubiri. Kaakati olw'amasavu ago era cholesterol oyo gwe mbagambyeko amanyi okutuula mu mutima, amanyi okutuula mu misuwa. Kati omutima guno gukuba okusobola okuggyayo omusaayi ogwo wansi ne guba nga tegusobola kukola ki? Kuba gwetisse ebizito bya cholesterol. Kati ogenda okulaba nga bw'otambulako n'omala essaawa 2 ng'oli bweru, ng'omusaayi guli ogwasse wansi n'amazzi gaagwo ne byonna tegusobola kukomawo eno waggulu olw'okuba emisuwa gyonna gyazirikira, omutima gwe nnyini gutudde mu ki? Mu buzibu. Ogenda okulaba nga ebigere bikoze ki? Bizimbye. Tewali nsonga ndala. Ekyo kiri kimu nti olw'okubanga emisuwa gyaffe gizibikidde, especially cholesterol n'ebirala, naye kisinga obunene 90% cholesterol yaba alemesezza omutima okufuna amaanyi agakuba omusaayi gujja wansi oguzzayo, ogenda okulaba nga ozimba ebigere. Kale ekyo kyonna kiva ku ki? Ku cholesterol. Kati ffe aba alternative medicine era bwe tukuwa ekidigestinga cholesterol y'omu musaayi, emisuwa gyo ne gibeera clean, n'omutima ne guba nga tegulina bigutawaanya. Mwami Mukibi ajja kugamba nti ebanga engine empya. Nibyo so? Kati n'obanga osobola okutambuza omusaayi n'amazzi ne byonna mu mubiri okuva wansi ne bw'oyimirira okumala essaawa 12, omutima gwo n'omubiri guba gusobola okubitambuza byonna nga tewaliwo kigeeresa. Nabawaddeyo example ey'okusatu eya headaches. Kati mu mutwe guno tulinamu obusuwa obutono ennyo bwe bayita capillaries. Kaakati era amasavu ago ge mbagambyeko aga cholesterol gagenda ne gayingira mu busuwa buli obutono ne buba nti ate nga ne mu mutima olinamu cholesterol, mu misuwa olinamu cholesterol, namuli obusuwa obutono olinamu cholesterol, ng'omutima guno tegulina maanyi gakuba musaayi kuguyisa mu busuwa obwo bugende mu bwongo. Kati obwongo bwe buba nga tebufunye nutrients, kubanga omusaayi gwe guleeta buli kimu, tegufunye nutrients, tegufunye oxygen, tegufunye bye gwetaaga, nga gugamba ng'obwongo bugamba omutima nti yongera okole ki? Okube tusobole okufuna omusaayi ogukola ki? Ogumala. Kati pressure gy'obuildinga mu busuwa buno obw'omutwe yereeta headache. Oli n'abeera nga buli kaseera omutwe gukola ki? Gumuluma. Kaakati era natural products ffe ze tukola ziyamba okuzibukula n'obusuwa obwo obutono ennyo obuli mu bwongo, mu mutima, mu misuwa, omusaayi ne guba nga gutambula buki? Bulungi. Kati kasita omutwe guba nga gufuna oba obwongo bufuna ebiguliisa ebimala, nga gufuna oxygen amuyamba okukola amala, omutwe gwo nga gukola ki? Nga teguddayo kuluma, nga baga nti ono yaloze endwadde. Naye ng'ekikulu kya byonna
kubanga omutwe obwongo bufunye ebigumala okuba nti bukola ne butawa message ku mutima kwongera kukuba nnyo, n'otofuna pressure mutwe, n'otofuna pain ya mutwe. Emu ku pain z'omutwe bagiyita migraine, naye nga types ziri nyingi. Kale bannange, alternative medicine nze ku lwange ndaba nti ye future, okuba nti tujjamu ebyo ebituleetera okulwala mu misuwa, mu mibiri gyaffe. Emibiri gyaffe ne tugiwa amaanyi, kasa tugiwa emmere emala, ne tugiwa ne oxygen amala, ne giba nti tuddayo okukola nga bwe twali mu buto, nti emibiri gyaffe gibehavinga nga bwe twali nga tukyali bato, endwadde zino ezitulumbye obukulu ne zikendeera. Bannaye mwebale nnyo, mwebale ddala. Abalinayo ebibuuzo ebitonotono bambuuzizza nti osala magezi ki cholesterol aleme kukuyingira mu mubiri. Kati kizibu nnyo nga bwe nakubuulidde nti ffe tulya buli kikola ki, buli kigwawo. Kati tusobola okukendeezaako ku cholesterol gwe tuyingiriza mu mubiri nga twepimira bye tukola ki, bye tulya. Ne tukendeeza ne ku bintu bye tumanyi ebirina amasavu amangi nga ennyama. Ne tulya abantu bangi nnyo abaagala ennyama eyo ey'amasavu, sijja gyogeraho. Ne tukendeeza ku ki, ku nnyama eyo. Kati ate n'ekirala ekyokwekuuma nga kugamba kizibu nnyo okwetunula mu mubiri gwennyini, okujja ng'ogenze mu ddwaliro ne bakupima cholesterol, naye tukozesa natural oils zino kuba tumanyi nti Katonda yaziwa enzymes ezibreaking down cholesterol. N'oba nti buli kaseera ofunayo ku natural oils zino ezirimu enzymes ezo, n'okozesaako, n'omala ebbanga n'okozesaako, n'oba nga cholesterol tomuwadde chance kutuula mu any part of your body. Oil Katonda gwe yakola asinga obulungi gwe bayita black seed oil. Mwe muli enzymes ezisinga amaanyi okumenya type za cholesterol zonna ze tuteetaaga mu mibiri gyaffe. N'owokubiri ye oil w'entungo gwe bayita sesame seed oil. Naye alina enzymes z'amaanyi nnyo amenya cholesterol eyo naye ali mu mibiri gyaffe, n'oddawo body yo nekola ki. Example za oil bbiri ze mbawadde nnyingi, naye nze ku lwange ezebbiri ze nasalawo okukozesa okuwa abantu kubanga ndabyeko ku kiki zisobola okukola ki, okukola. Pressure eva ku kuba nti emisuwa gyo era nagyo gijjudde ki, gikootingibwa cholesterol munda ne gifunda. Kati okutambuza omusaayi okwetooloola mu mubiri gwo gwonna, omutima guno gulina okuba nti gukubisa maanyi nnyo okusinga bwe gwandibadde nga tolinaamu ebyo ebikyafu, kyekikuleetera okuba nti ofuna pressure mu mubiri. Naye bw'obijjamu ebyo ebikyafu ebyo bikolesa ebyo ebikyafu, n'obijjamu ng'okozesezza products ezirina enzymes ezo ffe ze tutalina, Katonda teyazituwa kubanga twatandika okulya omuddo, twatandika okulya kiki, naye plants zo yazikola ki, yaziziwa. Kati mu oil wa plants oyo mulimu enzymes ezimenyamenya cholesterol yatuteganya mu mubiri. Emisuwa egyo ne giclearinga, n'oba nti omusaayi gukizuula kyangu okutambula mu mubiri gwo, n'oba nti ofuna nutrients, oxygen, n'ebyo weetaaga byonna mu mubiri nga omutima n'emisuwa tegikoze eki, tegirwanye nnyo. Anti emibiri gino gikolera body yonna nga bwe nabagambye is one thing. Kati amagulu gano olw'okuba nti era omusaayi tegutambula bulungi nnyo kugenda mu magulu wansi, kuba zino ligaments zikozesa amaanyi mangi nnyo okukuuma ng'oyimiridde. Kati nga nze nina kilo 2, naye okunkuuma nga nyimiridde bwe nti maaso zino ez'amagulu ze zikola ki, ne joints. Kati olw'okuba nga tezifuna maanyi gazimala, tezifuna mmere ezimala kufuna maanyi ago ganyimiriza bwe nti, olw'okuba nti emisuwa gyo gyakola ki, gyazibikira, kwe kufuna amagulu okuba nti gakuluma. Oil za mirundi ebiri. Mulimu ze bayita saturated, ezirina carbon nga hasimanyi bwe kinyonyola mu lulimi lwange, ezitalina mu double bonds. Ezo plants zezisobola okukola ki, oil oyo ava nayo mu plants.
naye oil eyandibadde omulungi okukozesa yoyo ali unsaturated gwetwandiise oil omulungi oba amasavu amalungi. Kaakati kizibu nnyo ffe okukimanya nti ono yono naye bakubuulira mu dduuka nti oil ono katugambe nga rapeseed oil oyo mulungi nnyo okufumbisa. Sesame seed oil naye mulungi nnyo okufumbisa. Types nnyingi nnyo za oil omulungi okufumbisa, naye ate ne wabawo oil nga ava mu binyeebwa nga yali saturated, bw'ayingira mu mibiri gyaffe kiba kizibu nnyo okumukola ki okumuggyamu. Kale kaakati ziri types za oils bbiri, naye gwe olina okumanya oil ki gw'oguze gw'okozesa okusobola okubeera obulungi. Nali ntandise okukola rapeseed oil, naye nali nakatandika okukola omulimu guno ng'abantu tebannamumanya nga sirina katale kanene, naye nsuubira okumuddamu omukola. Y'omu ku oils ezisinga okuba ennungi ate omwangu okukola, nsobole okumuguza abantu ku ssente ezikola ki ensaamusaamu, naye ng'ate oil mulungi nnyo ku mibiri gyaffe. Blood pressure yali entawaanya nnyo ng'entawaanya kale bwe mali ku ward nkola nga owulira ng'olidde gyagala kugwa n'osaba odde ewaka kale ngamba nagenda kukola ntya blood pressure eno buli nnaku entawaanya mmazeeko embeera osulawo eraliko sula otunula blood pressure. Kati kye nakola nga nzirira garlic, beetroot, ennaanansi, bagamba ne cucumber n'obikuba wamu. Kati bw'obikuba making sure okola glass a day, every day. Nagala okola blood pressure ng'ekka olumu wano batusimiza tablets ng'ekka. Kati garlic oyo alina nga bw'ogambye enzymes zabe neziclearinga. Kati muba olina tablets gy'omira, kati mulimu abantu ng'oli ku tablets 5 olina diabetes, olina blood pressure, olina oba ngabula odema gw'ogambye yes ng'olina okumira amakerera nga 5. Kati ebintu ebyo genda ku damaging impacting your health. Kati okola habo zagambye siyamba ebyo nga biri nakyo manya biri nakyo buli lunaku oba obikozesa ne oba onywa omwenge ng'obikozesa buli lunaku bifightinga back munda mubiri gwo obutafuna impact eyo ebintu by'okozesa tuyamba nnyo nfunye experience y'amaanyi buli lunaku garlic nakyo beetroot oyinza okuteekamu ne cucumber oyinza okuteeka n'okola girasi yo buli lunaku ne oba onywa omwenge kuba n'omwenge nagwo si mulungi everyday olina okuba ne limits. So making sure nti ebintu ebyo bikuyamba bulungi. Ekyo experience gye mbadde njagala bagamba nti kyayogera kituufu nnyo era senga tulika kale bamuvaayo nga tabikozesa buli oba tomanyi nga tulina ebintu birungi ennyo senga abantu bekati balwana bino nakuba olumu kyetumanyi naye ebintu byaffe birungi nnyo n'ennyama ogikendeeza n'ekisembayo gundi olaba spinach oyo tomufumba tosiika ka spinach mukola stiringa katono ka spinach buli lunaku tojjamu kiri ekiriisa oba okoza olive oil nga baseed gogabye olive n'okola katini nnyo eshekka buli kimu nokola cholesterol gwagambye oyo garlic tamulabako cholesterol kiryalinga buli kimu kale neyanzize kale tubannaye kampite mu byangu ngenda kumaliriza naye nga tonnamala black seed oil asika ennyama oba vegetables. Kakati mwami TV black seed oil yennyini alina test eyiye ate nze sandyagadde nnyo bannaye mwesibe nnyo ku kigambo ky'okusiika mufumbeeko katono. Abazungu bano bagezi nnyo ebyomu tebaabitubuulira. Olaba bwe basiika eggi balikubako ku ddakiika emu ne balirya kubanga tebaagala kutta kirimuli ne vegi babugumyako katono kwega bafumbako katono basobole okusigaza ziri nakyo products ezirimu bazikozesa emibiri gyaffe. Naye ffe tufumba doodo ogenda okumuleteeka ku sowaani nga tomanyi oba doodo oba wafumbye okufumba eggi tulifumbira ddala lyonna nga osobola n'odukuba omuntu n'afuna okuvune. Kale kati bwe mba mufumbeeko katono nnyo ate mwewale nnyo okukozesa katuga oil olw'okuba temumanyi oil ki omutuufu oil ki omukyamu. Oba bwe mba nga mulina omukozesa mumukozese mu kigero kitono nnyo ddala muleme kuba na lutalo
mu mibiri gyammwe. Omuzigo gw'ente guva mu ffe mu animals. Amasavu kati statistics yono simulina bulungi naye olw'okuba nti ffe tugukola nsuubira okuba nti guli unsaturated kale guteekwa okuba nti mulungi. Kati saturated oils zo ziva mu ki mu bimera era ze zisinga okutuleetera obuzibu. Omuzigo gwo mulungi kubanga guva mu mata amataamu era nte zigawa abaana bazo ne gazinywa ne digestinga ekitegeeza musinga mu muzigo oguli unsaturated. Mwebale nnyo bannange.